Lillahi wa inna lillahi raji'un. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Mzee Nsereko n'ekitundu twali kudduwa era nga tubadde tutemumukyaza ajja n'atusalako bamuzeeyo okusalako kitegeeza kutukyalira bayinza okugamba abadde atyo ono so atiranga kutusalako tunyumyamu. Mzee Nsereko ono nakolako naye nali ku UBC yali alina show gye yali akola 29-2010 nange nina show endala gye nkola n'okusoma amawulire, so we were workmates. Waliwo gwe nakigambye naga naye byaddala olina emyaka emeka kyali naye twakolanga naye mulabanga mukadde waffe atuwabula oluusi nga tetukanyaamuko mu ndowooza naye nga tusigala tumuwa ekitiibwa nga tumuwuliriza ngeri eyo. Twagala okusaasira ab'enju ya Mzee Nsereko okusingira ddala Obubaka munnaffe Honorable Muhammad Nsereko namulabyeko Samuya. Honorable Nsereko, kino kyolabye kakasa kirina ekifaananyi tekikuwadde kyabaka abasinga weetuli wano. Mulimu aba NRM, mulimu aba Independence, mulimu aba NUP, FDC, ndaba ababaka bangi. Newankubadde ng'endowooza tezigatta naye waliwo ensonga ezimu nga zitugatta etubeera kimu. Era nsaba tuleme kulinda nnyimbe nga zino oba kufiirwa okugatta ebirowoozo naddala ensonga eziruma bannayuganda. Nze nkyogerako nnyo nti ensonga eziruma bannayuganda ffenna zituluma. Juzi nga nyanjulwa mu palamenti nagamba nti obuvunaanyizibwa bwange ne ttiimu gye nkolagana nayo kulondoola mirimu gya gavumenti giteekako kazito okukola kituufu. Ne ngamba bannange aba NRM nti guno omulimu actually namwe mulina okuneegattako, kubanga bwe tulondoola tugamba nti kakati ono abbe ssente za gavumenti, ssente y'omusolo akwatibwe, munange n'aba NRM kirina okubakwatako si weewaawo nti service delivery bwe batetuuka mu bantu ffenna kitukwatako. So kansubire nti kino kinaatuwa ekifaananyi okusigala nga tutambula bwe tuti. Twagala okusaasira Honorable Nsereko. Nafunye akasimu okuva ew'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era taliiwo eyaŋŋambye saasire nnyo Nsereko. Nsereko noono baali bakyali nine Kyagulanyi. In fact yagamba nti baali bayimba bonna, simanyi oba Nsereko alina eddoboozi eriyimba naye emyaka egyo egyayita oba jasi yali akekebwamuko oba nga ageegenya naye bayimba bonna. So oluganda olwo weeruli era yagambye bw'anaakomawo oba oli awo jafuna chansi abongeko ku kyaliwe amusaasire obulungi. Era oba oli awo ojja kubaawo engeri y'okutereratereramuko naye wabeerawo obuntuutu obutwawula ne tusojjagana naki naye nga ate oluganda luzze lubeerawo nnyo naye oba oli awo kijja kubeerawo. Tusaba Mungu kadde waffe amuwumuze emirembe. Mwebale nnyo mwebale ddala.